mukwano gwange kyannumye nno bambi badde wange ate muyimbi munnange mukwano gwange tuli bahasola fena naye mugamba tanneerabira singa bakiri bwe bali mukubye kino nze bali nkubye kano netuzigabana kubanga wange era byagenda wuwe nze waligwa wendigwa kubanga oyinza okugamba omuntu nti omukubye mulumya naye ng'omuwadde bugagga waliwo ensi bw'erina okutambula era mubeemu okwesonyiwa n'okusonyiwa ate mu ebyo by'owulira omumu bituufu bakuba nti aba abifreezinze bubi naye nga ebimu bwe bituufu byayogera naye n'ayongeramu akakenga kajubye programu enyuma nga namwe mukola ebigambo bye mugamba mwagala nnyo ate tewali asobola mwagala nga mwe mwagala era nsaba Allah munkumire abeerewo paka era njagala kola naye akayimba. Okirowoozaako ki mutabani we okubanga naye ayingira industry? Tejjamu aleme kuwalampa bizinesi yange agende mu bibi ebya pikipiki byavuga nange mpite ewange eno mu nnyimba zange kajja kumpisaamu amaaso ekana singa erinnya ayinza obutagifuna chance eyo kuba nange sijja musaba mu pikipiki nti nvugemu ngamba wani mwade chance cause talent ayikajagala ekintu kyakyagala njogera gyayogeddemu naye nga kiraga nti atya taata atya agenderaawo mukutya inabyesonyi sike kaseera omwana omulago omukulu gwe wayitamu okubeera wooli newatukute mulungi newaali awo si wabi okubeera nga mu myaka 13 omwana ali ku gavumenti gundi scholarship ina bamuwa parliament emwerera paka senior 6 ennyonyi ezazikyusanga buki bugaali kikimala agenderaawo kyekino ekyomuziki akireke. Omwana ali eyo eyandiyagadde okujoininga music industry omuwa magezi ki? Muwa magezi music wakati wa bugumiikiriza ffe twayimbiranga industry eri virgin ne kati music wakati wakuguma nnyo okugumiikiriza ekitegeera erinnya tebalinoonya bwe batyo mangu kati byakyuseemu okujjako wano oba oyagala okuyitawo amangu okubawo bigambo biwemula kitegedde gwe baba ngagamba oyo nno lwe lwandeeta so kakati munaye ebintu byakaaye naye bajje nabugumikiza ate totunda kikyo totunda ploti ya mama womba ofune erinnya yinza okukulemerera n'ogweddalu.